Alright, Kali Lugambo Pro Max gemanya simple gwakategedde tamboza video kasito nnengera nga nzize omanya banzize okuwa ebyo byoyinza obutamala gawulira anywhere inze kasita muntuma ngenda nennoonyereza olumalo nnoonyereza nenga saka nenga baleetera nenga batera ku tebo weddu gwe munnayuganda ndaba omulimu gw'olina okukola guli gumu vuga video nga twakava mu kulonda akalulu k'obwa president gwe ssebo bannyabo andaba amawulire ge tufuna just a few days ago ennaku z'omwezi doza zaali 25 24 omukulu Yoweri Kaguta Museveni yavaayo Nayita Olukiiko tabamiruka. Olukiiko tabamiruka luno lwe yayita gye bayita UPDF High Command. Simanyi bulungi nnyo mu ssemateeka circumstances ki omuntu zaaviirako okuyita UPDF High Command, naye we njogera ku UPDF High Command mba ntegeeza abasajja abakulu mu ggye ly'eggwanga erya UPDF. Abanene ababedde era meeting eyo yatudde mu State House Entebbe gwe ssebo oba nnyabo atulaba kyekindeese wano okutemera okusinziira ku website eya UPDF bataddeyo details z'eyo meeting na biki ebyabadde mu meeting byenzize okuba nga nkuyitiramu mpola mpola. Now batandise nga batugamba President Yoweri Museveni, who is also the Commander-in-Chief of the Armed Forces, presided over the UPDF High Command meeting at State House Entebbe. As is tradition, the meeting reviewed the security situation in the country and the operations of the UPDF in the region. Omukulu Museveni yayise olukiiko luno olwa UPDF High Command abakulu abakengufu abanene mu ggye lya UPDF mu State House Entebbe, era n'agamba nti eno meeting baatunudde mu situation oba embeera y'ebyokwerindirira mu ggwanga n'ebikwekweto bya UPDF mu region. Ne tugenda maaso ne bagamba nti the meeting was attended by top UPDF leadership including the Chief of Defense Forces General Muhoozi Kainerugaba, Deputy CDF Lieutenant General Sam Okiding, Commander of Land Force Lieutenant Kayanja Muhanga, Commander of Reserve Force Lieutenant General Otema Anywa, Commander of Air Force Lieutenant General Charles Okidi, and Commander of Special Force Command SFC Major General David Mugisha, and among other service commander and chiefs. Now, hierarchy ya UPDF esooka Museveni mu namba limoja ye namba emu General, full General. Naddibwako mutabani we General Muhoozi Kainerugaba naye full General. Abaddako Deputy CDF Lieutenant General Sam Okidi. Then omulala Commander Land Force Lieutenant General Kayanja Muhanga. Then omulala Commander Reserved Force Lieutenant General Otema Anywa. Omulala Commander Air Force naye Lieutenant General Charles Okidi. Omulala Commander of Special Force Command naye ate ye Major General David Mugisha. So Uganda mu magye g'eggwanga agali in action tuyina General babiri bafulu General Museveni
kossa ne General Muhoozi Kainerugaba. Representatives from the Ministry of Defense and Veteran Affairs included Minister Jacob Oboth, State Minister Huda Oleru, and Permanent Secretary Minister Miss Rosette Byamugoma were also present at the meeting. Bino byonna bassebo ne bannyabo meeting zino zijja oluvannyuma lw'okulonda akalulu ke twakavaamu, era na buli kati bassebo ne bannyabo bannayuganda bava ne bagamba tugenda mu protest vote, tugenda kanoonya, tugenda kalonda, tugenda kakuuma, bwe bakabba tugenda kabanja. Akalulu baakanoonya, akalulu baakalonda, akalulu baakakuuma, akalulu baakabba, kati balinayo aspect yemu ya kabanja. Yemu ku nsonga lwaki I strongly believe abasajja bano batandise otuula obufoofofo. Batidde bannayuganda muyinza okubanja akalulu kammwe. Kati tambuza video nkubuulire. The meeting at State House Entebbe comes after a recent concluded general elections, which were praised by observers as the most peaceful in Uganda's election history. During the Tarehe Sita celebration earlier this month, the CDF commended security forces for ensuring a peaceful election environment and thanked Ugandans for collaborating with them to ensure a peaceful election. Beyond Uganda's borders, the UPDF is involved in several operations, including DRC, South Sudan, and Central African Republic and Somalia. Mu meeting eno yazze nga twakava mu kulonda. Okulonda okwatenderezeddwa ba observer nti kwe kubadde kusinga okubeera peaceful. Bukya Uganda ekulonda kwe kuno okulonda okusinza okubeera peaceful. Bassebo ne bannyabo. Naye abantu bano we batulaba akaamatu batuyita mbuzi. Okulonda kwe bayita okubadde peaceful. Ebutambala baakuba abantu 10 amasasi. Tekibangawo mu byokulonda by'eggwanga Uganda. Ate yesemba bule emmundu ne kiboko be baana baliwo. Abantu abali ku ground bagamba we have never witnessed a violent election like this one. This was the most violent elections ever. Naye aba UPDF mu meeting yaabwe bakakasa nti ba observer bavaayo ne bategeeza eggwanga nti this was the most peaceful elections ever. N'otunuulira embadde ezo nga tulina kyazikolera. Gwe ssebo bannya baatulaba. Tukole tutya? Abasajja olukiiko baalutuuzizza tabamiruka, saluti zaakubiddwa, baateesezza bye bateesezza, era bali mu kubanga beeteekateekera nze kye simanyi kye beeteekerateekera. Nze ndiwo gakuwa gwe wandibadde ogategeera nti abakulu baatuzza tabamiruka. Akategedde vuga video bampita simple.